Amanya aganze muwonge Vincent ngera nkola emirimu gino ngumazeemu kati ebbanga ligenda mu mwaka mulamba nkola ntambula myole songa ejo nemba nfunye ekifo apangisibwanga wano era mbeerawo nenkolerawo ssebo engoye nga zino olugoye nga lumu nsobola okugobako omutwalo gumu oba oluusi nendufunako 15,000 eba ndutunze ssebo nkozi n'ekirala Senior 4 nakoma mu senior 4 mwaka guwedde natuula 2017 then 2018 mbanga njiya capital kwe kutandika business eno mu December omwaka guwedde nembeerawo bwentyo mpola mpola ssebo obutini bwe nakafuna nsobodde okufunamu nina ebintu byange business zensetinze mu kyalo waffe abavubuka kale balekerawo okuggwamu amaanyi kubeera nali ntandika omulimu guno bangi bansekerera olw'ensonga nalinawo capital mutini naye gye nkomye omuzaaza bwe nti nenyongera okusuubula nenteekamu ssebo capital yali wa bukadde nga kamu n'ekitundu naye essaawa yakati ndi mu bukadde nga 4 kuba ne sitooka endala ekyaliyo ssebo